abantu abali mu NRM bennyini tebakyamanyi kigenda mu maaso. Tebamanyi kye balimu. Tebamanyi kigenda mu maaso. Batya. Anti kakati bagoberere kiriwa. Bwatugoberera. Bw'oba yeggwe ogoberere kiriwa. Kya mwana kya taata. Singa mwagoberedde bulungi nnyo ebigambo ebyayogeddwa minisita wa state wa trade Harriet Ntabaazi. Yagambye buli kaseera muli mu kubuusabuusa. Jeno Museveni bw'avaawo ani addawo kati okubuusabuusa mu kuveeko kati kiwedde. Neewuunya kubanga Mike Mukula mu kibiina asinga ne baminisita b'owatunulidde wali ba Frank tumwebaze. Amaanyi. Anti kakati vice chairman this time mu hierarchy y'ekibiina abawaamaanyi munene nnyo. Kakati bw'ayogera bw'ati tusigala twebuuza kakati oli mu liigi mu Patriotic gundi eyo oba oli mu NRM. Okusoomoza kati kuli eri akulembera NRM kikyazaako. Jeno Museveni ebigendererwa ng'agenda mu nsiko n'okukola biki byali bye bino oba bw'ogamba nti njagala okuggyawo effuga bbi abantu okweremeza mu buyinza kuteeka ensi etambulira ku musingi ogw'amateeka ate nga kati tutandise okulaba ekintu kijjuddemu nnyo okweyagaliza. Ngoberedde Jeno Kahindo Tafiire agambye abo babadde mu katemba. Kahindo Tafiire kumakyagala bigambo biwoomu eri ayogera mazima. Mwana gw'atayagala ayogera mazima va ku muntu ayogera ekimuli ku mutima. Agambye ebyo babadde mu katemba waabwe. Ebyo n'ebintu bw'ogenda obigoberera banansiko bano bamativu n'ekigenda mu maaso kubanga weebali. Ekyo kyekibuuzo. Bajino bangi bakyaliwo. Mwana wattu nabo bayina abaana. Ono Wene Luweero ne yafiirwa mutabani Nadduli. Ate nga ebigenda maaso babiraba. Nabo bayina abaana. Kakati byakweyagaliza kuzimba ddala movement tukyagirabawo movement. Olugendo olwatwala ebibiina byonna munnange n'enyale mulinzo gitwala. Okakasa. Ate ebirala byagina bo tebalina maanyi tebalina magye tebalina biki. Kyagala okungamba gavumenti zonna ezaavaawo. Structures eziriwo zo tezaazirina. Bino byole by'enyalemu muli baana bato. UPC yali y'amaanyi. Nga ne bannakibiina b'amaanyi. Nyina ekibuuzo mwami Kiddo. Bwe tutunuulira bino ebikolebwa wakati w'eNRM ne MK biwa Bobi Wine nga Nuupu amaanyi oba birekawo akaseera okwetereza. Of course. Kati gwe abadde ayimba ennyo NRM kati weebuuza ndiruddawa. Oyimba ki? Oyimba ki? Abantu bagoyingewa. Basebo ne banywa mwenna gye musinzira okubanga mutulaba. Mwebala okubanga gye muli, mwebala okubanga mutugoberera. Eno mu ggwanga gye tuwangali erya Uganda ebintu bitambula. Tuli mu kibuga Mbende. Bwe tusinzira okubanga tubaweereza. Tukomyewo ne Muzeeyi Kiddu abadde abuliridde akabanga kabadde kawerawerako. So olwaleero tukomeddewo bingi ebiri mu ggwanga biyinza okulowooza nti buli omu abyogera bubwe enga kyetugenda osooka okutandikirako kyekibiina ekya national ekya MK movement okukyusibwa erinnya ne kitumibwa Patriotic League of Uganda. Kiki ekiri mu kino? Kibiina kya byabufuzi ekyokubiri. Ababaka abakunukiriza mu 10 okusala eddiiro ne beegatta ku kibiina ekipya mu byobufuzi by'e Uganda nga mutwala byemu n'abantu empajiruwaga. Kitegeeza ki? Muzeeyi Kiddu wali wano nja kusaba babuuzeeko tutandikiraawo. Ebbanga lyabadde abuze libadde ddene. Soko babuuzeeko. Abatugoberera mbalamusizza. Njagala okubakulisa omwaka ogwayita. Pozi omwaka guno kasokedde gutandika twetuludde. Mubaaniriza mwaka guno omupya. Ekibiina ekipya. Mwabatunulira ebyobufuzi. Ekibiina ekipya. Ebbanga lye mubimazeemu. Oba tunaagamba kiki? Natunuulidde nga batongoza
liigi yaabwe eyo liigi empya nekinzijukiza obudde bwa Obote 2 Obote 2 twajja ne tubeera ne UPC Buganda ya Paulo Muwanga tubeera ne UPC Busoga ya Dr. Ruliza Kirunda naye mu kwewawaagula okwo nza UPC kati tuyumyako nnyo of course yafuuka lufumu tuyumyako nnyo kakati oba katemba oba si katemba ne abantu abalimu NRM bennyini tebakyamanyi kigenda mu maaso tebamanyi kigenda mu maaso batya anti kakati bagoberere kiriwa bwatugoberera bw'oba yeggwe ogoberere kiriwa kya mwana kya taata singa mwagoberedde bulungi nnyo ebigambo ebyayogeddwa minisita wa state owa trade Harriet Ntabaazi yagambye buli kaseera muli mu kubuusabuusa Jeno Museveni bw'avaawo ani addawo kati okubuusabuusa mu kuveeko kati kiwedde omumyuka wa vice chairman w'NRM mu buvanjuba Captain Mike Mukula yagambye nti kino si kipya oba kyakolebwa mu North Korea oba kyakolebwa mu Togo oba kyakolebwa mu Gabon si kipya kakati neewuunya kubanga Mike Mukula mu kibiina asinga ne baminisita bowatunulidde wali bafranka tumwebaze amaanyi anti kakati vice chairman Eastern mu hierarchy y'ekibiina abawamaanyi munene nnyo kakati bwayogera bw'ati tusigala twebuuza kakati oli mu liigi mu Patriotic gundi eyo oba oli mu NRM okusoomooza kati kuli eri akulembera NRM kikyazaako bagezezaako natunulidde minisita omubezi ow'ebyamawulire ng'agamba nti abamu tebakitegedde bulungi nga DP eyina UID akiwulira Young Democrats Movement ne eno Patriotic League of Uganda kyawukira ddala ku kiri era tusuubira n'obubonero bugenda kuba bwanjawulo kubanga UID obubonero busigala nga bwaki bwa Democratic Party kati ekintu ekyo nga abatunuulira tusaasira abalonzi n'abagoberezi kiki kye bagoberera wakati w'emuke ne Museveni ekyokubiri Jeno Museveni ebigendererwa ng'agenda mu nsiko n'okukola biki byali bye bino oba bw'ogamba nti njagala okuggyawo effuga bbi abantu okweremeza mu buyinza okuteeka ensi etambulira ku musingi ogw'amateeka ate nga kati tutandise okulaba ekintu kijjuddemu nnyo okweyagaliza njagala kuwa ekyokulabirako ekiro ekyakeseza olw'Essande Namibia yaviiriddwako omukulembeze waayo naye nageza okutula Namibia okuva mu 9 ne bafuna obwetwaze okuva ku South Africa omukulembeze yasooka Samunu Juma n'afuga ebisanja 2 ne bamuwaayo akabonasi ng'eyakulembera olutabaalo mu myaka 5 era bwe jaggwako tiyalonzalonza n'ava mu ntebe ne wajjawo pulezidenti okuviira ddala 2005 n'afuga ebisanja 2 n'agenda ne wajja ono owookusatu eyafudde ku myaka 82 era mu gwe-11 ekibiina kimaze n'okulonda Flaga Beyala okulonda kwa 11 mwezi gwa 11 omwaka guno ne SWAPO ebadde emaze n'okulonda Flaga Beyala era waali mwana watwe ekyewuunyisa vice president yawangula tiketi prime minister tiyawangula tiketi deputy prime minister yawangula tiketi kikyeŋŋamba alupa waayo tiyasobola kuwangula tiketi nabbanja tiyasobola kugiwangula
Rebecca Kadaga deputy n'agiwangula mu kibiina n'eki kyonna eyo si ensonga bonna banansiko nti mu kulwanagana n'abazungu swapo ng'erwanagana nabo abo bonna mu mugendo baaliyo ekyebuuzibwa mu mugendo gw'NRA n'27 nga batandika olutalo wano Kinyana Mpindi abatugoberera barakise Kabamba wasigalawo omuntu omu ngoberedde General Kahindo Tafiire agambye abo babadde mu katemba. Kahindo Tafiire kumakyagala bigambo biwoomu eri ayogera mazima mwana gwatayagala ayogera mazima va ku muntu ayogera ekimuli ku mutima. Agambye ebyo babadde mu katemba waabwe n'asaasira omuntu nga Mike Mukula naga Mike Mukula omuntu omu ng'otuula ku kakiiko akeeku ntikko mu kibiina yeseeke kakati otandise kugamba gwolondera eggwanga oba ekibi oba awantu nti nze nonze gundi yagenda okukulembera naga kyewuunyisa naga nze Kahindo Tafiire sisobola kusikiza abantu baana bange bintu bye banjazika mukyawali ategeeza ki abakulembeze obuyinza tubazika bwazike nagamba mbasikiza ebintu ebyange nga Kahindo Tafiire okyaba naga ebyo bali ku biboozi byabwe kakati njagala owulire ebigambo ebivuddemu General Tafiire ne kaputeni ogatene bya kaputeni byayogeredde eri kakati ebyo n'ebintu ogenda obigoberera banansiko bano bamativu n'ekigenda mu maaso kubanga weebali ekyo kyekibuuzo Kano Besigye waali General Muntu waali ba General Kisejusa weebali bajeno bangi bakyaliwo mwana wattu nabo bayina abaana ono wene Luweero ne yafiirwa mutabani Nadduli ate nga ebigenda maaso babiraba nabo bayina abaana kakati byakweyagaliza kuzimba ddala movement tukyagirabawo movement era Kahindo Tafiire yayongeddeko nti ebyo ebigenda maaso bye byasuula UPC okwagala ogifuula ey'omu nnyumba naye Tafiire akimanyi nti bino ebintu bya munju abiraba ate byatuuse obyogerera kaatyo waba otunula UPC okweyagaliza bwe kwajja manya Miria Kalobote bwe basimbawo bwe yavaawo ne bateekawo mutabani we UPC ekyali luddawa olugendo olwatwala ebibiina byonna munnange n'enyane mulinzi ogitwala okakasa ate ebirala byagenda bo tebalina maanyi tebalina magye tebalina biki kyagala okuŋŋamba gavumenti zonna ezaavaawo structures eziriwo zo tezazirina ekibiina kino kisobolokera ku makya mwami Kiddunga ebirala byonna ndabanga ekikoze ekibiina kyali kyamaanyi wano mu East Africa nga Kanu eyawano egundi Kenya Kanu Jomo Kenyatta n'agitwala paka 78 bwe yafa Moi n'agitwala ng'ate ali very powerful ndaga bayina ababaka bameka mu palamenti y'e Kenya tugende e Malawi okimanyi nti tabakuba Dr. Lazarus Kyakwera yabbuludde ekibiina kya Kamuzu Banda mu Malawi ye founding father bwe yavaawo ekibiina kyaddayo ne kiwulikika ono si yakibbuludde kati of course NRM bujja kukyanga bwe bwakeddeerero nga tunyumyako nnyumye nga tetukyalaba ku NRM nga Congress of the people bayimbanga nti everywhere UPC as I walk UPC as I talk UPC in my bed UPC in my home UPC nkubuuzizza eruwa nga ne mu mbalala yali y'amaanyi yali stronghold yayo Busenyi Dr. Obote nga 28 27 ogwokutaano
kinaana bwe yali ava e Tanzania ennyonyi yalandinga busenyi ku kisaawe era bwe yava mu nnyonyi bw'ati n'anywegera ettaka n'agambye ambak tewali kigenda kunzizamu ekisayiro yafiira luddawa yafiira luddawa bino byole biiniaremu mwe muli baana bato UPC yali y'amaanyi yali y'amaanyi nga ne bannakibiina b'amaanyi kati olaba Beni Bugembe si ekyamani w'NRM1 nga UPC ng'abaana w'amaanyi n'okusinga minisita Beni oyo bwali kyamani wa Congress mu district eri luddawa kati kyova weewuunya ne baleka UPC house baali batuufu baali basobodde bano tebagenda nagirekawo eyo no yazimbwa myaka 8 egyasooka bano no tebagenda nakulekawo wadde kazimbe kati weewuunya ekibiina nga CCM ekye Tanzania okubanga kikyaliwo nakati nga kyamaanyi naye ng'amaanyi ga CCM mu Tanzania ye Nyerere. Nyina ekibuuzo mwami Kiddo bwe tutunuulira bino ebikolebwa wakati w'NRM n'emuke biwa Bobi Wine nga Nuupu amaanyi oba birekawo akaseera okwetereza of course kati gwe abadde ayimba ennyo NRM kati weebuuza ndi luddawa oyimba ki oyimba ki kati tuzembya abantu bagoyingewa of course era kati balina answer bagoyingewa omutawaana natunuulidde baminisita bano Margaret Muhanga kuba yagambye tugezezaako okufulumya eddoboozi mu NRM tetuwulirizibwa kiki kitegeeza kiikyo akulaga nti oluusi balina ebirowoozo ebirungi naye tebaweebwa kaaganya kakola ki kawulirizibwa ebintu ebyo nannyini kibiina bwe yabitunuulidde weebuuze yabitunuulidde atya era yasuze alowooza ki wadde oli mutabani we nebino ebintu okukolebwa gwe bw'oba kale ng'olowooza kuba tosula wuwe Mwami Museveni tabirabanga ekikyamu oba ye naye abiresebwa ati mu ndaba yonna oba birabanga ebikyamu oba tabiranga ebikyamu tebiina we bireka watuufu kibiina ki kuba kyo kiki kiri mu briefcase tekiri ku structures za party kati anti nkubuuza kati oli agoberere ki nalabye olukunkumuli lw'aba MP ba ministers munange we nalabidde ne twaha kagabo ne jimerwanga wenjeru ne twaha kagabo medicine doctor nane kugundi atekitambula na bifaananyi bya muvubuka kati mmwe abayivu bwe batyo bwe batuukiddeawo bapiza nti bagoyingewa bakagabo nga bakola ebyo faba wibo omusolo tukole kagabo Sajon natunulidde Jimerwanga nga agamba nze kati mwemuke nzikanya na buli kimu kati ndi wa Patriotic League of Uganda era kati mbegaseeko naye mwana wa kyawa naye kyesaategedde omanyi waliwo n'akatambaala akatusibiddwa kino era kikyali kisinde si party yawandiisiddwa nti party yakugambye kamu 2026 tulina ekirozo ekyokusimbawo omuntu kinaatuukira tekituukirire naye nze nkugambye tikakati ali ekyaddondo ku secretariat y'NRM batangodoyi ali ekyambogo ewannamyalo mu office of the national chairman balowooza ki eggwanga bwe liba lituuka okuba nga president's advisor atuuka n'awakanya etteeka pulezidenti lyakateekako omukono nagamba bwe bajja okusiba nange bagenda kunsiba ku tteeka ly'amayirungi tebamulabye bukyama uyu president's advisor ate yabeerondera kakati ebintu omanyi oluusi bagamba omuzira waafiira tewaba nsiitaano kantu katini bwe kati bw'otunuulira amaanyi Dr. Andrew Kayiira ge yateeka mu kununula eggwanga lino ne we yafiira kyewuunyisa kyannaku bw'otunuulira omukulembeze wa Kire eyabbulula ebyenfuna bya Kire
President Pinella otunulira mu nnyonyi mwe yafiiridde abasatu ne bawona ye n'afa ng'ensi yonna gwe badde etendereza mu kire wabaddewo ensi itaano kakati tulabye bannabyabufuzi naye wano munnabyabufuzi akyasinza okuba n'obwongo obw'amaanyi ye Dr. Obote omugenzi kkiriza oba gaana Dr. Obote yaggwekerera atya kitegeeza katate ekyokubiri ffe abayingira ennyo mu revolutions zino okutunulira theory waayo n'ebirala bagamba revolution bw'otogivaamu n'ogitunuulira ng'etambula naawe ekutwala kati mwa Museveni yesaawo anti kakati Nyerere nkugambye amaanyi ga CCM e Tanzania ye Nyerere ku myaka 62 n'ate ekibiina n'obukulembeze n'abota ge maanyi ga CCM muki mu Tanzania amaanyi g'NRM enkya without Museveni ganage gali luddawa tegaliwo ntosobola okugeraageranya nti kino tikiri without President Museveni ndaga nti omuntu wuuno kitegeeza katuli mu kyebata Musevenizimu anti kakati constitution eri very clear egamba waatali vice president vice president asobola okukuŋŋaanya kwota y'abantu abo nga bwabalabye era asobola okukkirizibwa okikola prime minister wekitiibwa Nabbanja asobola okikola niwamuleka n'atambula tekisoboka kakati maaso ku lutiini ekibuuzo kyange mwami Kiddo nga tuvudde waawo emyaka 3 gyatereho 6 omwezi gwe gumu liberation tyatere beenunula tyate kukatinga 6 February ntyate tereho 6 kiri lunaku lwe bakubesa sirisooka zino ennaku munnansi azitunuulire zandibadde zaffe oba zasigala kati zaabwe lwaki ate sente zidibidibwamu zamuwe wa musolo anti kakati ekisooka njagala okutendereza amagye ga Uganda UPDF gakoze omulimu gwa ttendo era abuusabuusa by'obuusabuusa tobimanyi kubanga ekyagatonzaawo gakikoze bulungi ebirala byonna bigyeko amaaso bino birala simanyi bikira naye ekyagateesaawo kukuuma ali mu bukulembeze ng'alina emirembe taliiwo tali mu bukulembeze sikukuuma bannansi nze nkugambye ekyagateesaawo gakikoze bulungi majeji NRA kalwaki ate eri UPDF Uganda People's Defence Force gwe giyite nga bw'oyagala tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe ye Bible nkyaba ku bikolwa byabwe naye ku mulamwa guli okujaguza bw'okitunuulira kibanga aduplicatinga kubanga bw'ogamba olunaku lwa NRM ye political wing ne military wing baali badde ekintu bakigatta wamu naye era oli kakitandika ebyo byayagala yali pulaani byayagala wawulidde yeemulugunya nti oba eggwanga lifulumya ssente nyingi kitegeeza ye naye kyakirowoozaako nga si ebyo byayagala naye kankubuze mwami Kiddo gwe nga awangaalidde ku nsi kuno ng'otunulira ebintu bino gwe bw'otunulira President Museveni tafunamu kafansonyi akalowoozesa nti ntebe mwatudde erina kubanga akulembera bannayuganda si kubasalirawo nga ye bw'abalowoozeza akola bimunyumira yakugamba yeekolerera abaana be n'abazzukulu kino kitulekawo ate kati ffe abato nga yayina otuteekateekera sisitimu tuyina oyitira mulinde omulembe gwammwe gweguliwa yakugamba ofiisi eyo yagirwanirira Museveni I fought for this office Museveni mwaba mugamba genda mwe mwamuleeta binaakoma ddi mwami Kiddo yakugamba gwomanyi gye binaakoma gwe wamuleeta kati yali ayiwawo omubiri nga oli luddawo bakitaawo aluddawo bajjajjaawo oba n'abaaliwo tebakyakitegeera bannadduli then nze muto lwaki njagala ntegeeri
Kayindi otafiira akugambye ebyo mulimu mboozi zammwe. Mwana tunatunide ba Franka tumwebaze, Balieti Ntabaazi, ba Margaret Muhanga, ba Aruna Kasolo, ono guni Mutasingo we. Nino munaye Honorable David Kanda Samulabi yabaddeko. Samulabi. Omusajja Katonda yamuwa amagezi. Samulabi. Tomanya ayinza okubanga abaddewo. Lwaki ate yalabikiddemu. Omanye Katonda amuwa omukisa. Omanye amagezi ago muguba mukisa. Amanyi olw'enkya bwe bunanca talowooza mbu olwaleero bwe lukedde lunaziba mpaka n'enkya na luli. Anti kaakati tomanya kiki ekiyinza okuddirira. Omukulu yakianiriza waba tikyatyaniriza bw'akola lisafo gwe minisita abadde waana wali n'akusuula oddayo n'oyogera n'akulondola ne mu election n'akusuula mu gundi mu parliament oddayo n'oyogera. Bana abaminisita ababaddeyo mu byamo munnange jjukira nti balina okukola gye tuyita collective responsibility. Bagenzeeyo nga baani era kukola ki ne bw'olaba kigenze mu maaso naye akyagala. Museveni kitegeeza mutabani wa mwagaliza naye atukulembera. Lwaki abeera abyigaana buli lwajja ebyo nze sibimanyi wolokoso okujjawo ekisaanyi yakikkiriza naye nga teyali ayagala ate yakiwakanya mirundi emeka nga buli watuuka mumala obudde mu byakola mbu kisanja kyakomekeza kiruddawo. Munnamawulire Patrick Kamara bwe yamubuuza nti at 75 onoddamu weesimbe namuga no 75 n'amaanyi omuntu aba takyalina kati ali mu kinaana eryanyi lyateeka mu kugyawo emyaka tewaliraba. Naye mwami Museveni obwongo bwe bumugamba agenda kuba imoto. Ebyo byogonyumya bibyo. Tolabanga muntu atuula waggulu ku kiriiro mbiriiro byamuwana ebyembuzi mugira asenemeka gumu bbiri ku mbuzi terasi gumu bbiri nga waliyo omuntu asabiriza bamuwa akaberenge wansi akukwatako. Tulowooza wagoberedde ekiri ebudondo mu ggombola abaana abawala kye baliko kati bakigoberedde. Okimanyi nti bateeka ttaka mu buveera okukola paadizi genda mu ebudongo wano ejjinja ewava bakadaaga genda n'omuko munene nnyo mu monita wa leero banamuganza. Omwana omuwala n'akuŋŋaanya ettaka n'ateeka mu kaveera n'agigiramu obutuli ati n'azingako ekigoye n'akikozesa nga gundi mu ggwanga libi yabadde ku TV eggo. Bana abatukulembera tebabiraba tibibakwatako ekintu kino ekigenda mu maaso. Nze numanyi abantu abataagala kusoma. Bw'ogenda n'osoma Animal Farm akajoje oil kaba kakuwadde ne kakwanukula byonna by'obuuza mu ggwanga wano notaddamu kuwakana. Gundi yakugamba Joseph Stalin nga kyafuga Soviet Union nga tuzze olukiiko lw'okuntiko political bureau timmwe kambabuulire mumanye bwe bafuga ekintu ekiyitibwa omuntu. N'akwata enkoko ye n'agimaanyuulako ebyoya ng'etiiriko etyo omusaayi n'agisuula wali n'akwata empeke z'akasoli n'agenda ng'asuula. Omunange bwe mugobere ng'ate n'otonya omusaayi andi yaliko ak'okulya. Bategeke leero teweekitiibwa pulezidenti agenda kubeera kalonga n'abantu bajja kulya bajja kunywa omubende. Kiyinza kwekanga naawe oli omu kwaba bataddemu butisaati edduka genda kulya nti bye bantu ngerageranyiza ku ggwe ekituufu kati kiba ki? Naye munnange ekituufu
bannansi enjala yatusukka n'awali omulambo twagala tugobewo ekivundu tujjewo kyakulya nga twerabidde nti era ekivundu kibawo ekiri kati mulimu bye tutayinza kwejjako birimu bye tutayinza kwedduka mulimu bye tutayinza kwegaana nga byo tubirimu nga twabikkiriza tulina kyekikolera kyova olaba abantu basalawo ne batabanaabwe ne babalwanyisa lwa kubeeginga wama Museveni kubanga ebimu ku byabasa bayikyuli abo bintu bya kubeeginga mbikiri agendayo atya ayogera naye bingi bintu bwe biti kati bw'obanga batuuse kweyo levo tugenda kyebayita okweri omugujju era kati wano mu ggwanga mwe tuli abatugoberera mukimanyi omuntu okutuula mu ntebe emyaka 38 nga ono tuli gwa 39 nga yalina obuyinza yasalawo omwana eyazaalibwa ku olunnyini lwe yakwata obuyinza guno atambuza gwa 39 yazaala n'abaana aweerera n'okuweerera nga nkugambye Namibia yasanga nga tutambuleko emyaka 4 eri mbakulembeze yasookawo eyaddako kati we tugenda kufuna waakuna era tujja mufuna mu Novemba ubono redo lyafudde tukiraba South Africa yajja mu 94 netufuna Mandela n'agenda netufuna Jacob Zuma n'agenda netufuna Thabo Mbeki n'agenda netufuna Mukelante Kagalema n'agenda kati tuli ku Cyril Ramaphosa aba kiwanu tukyalemedde kuomu yajja tulina Ronald Reagan netugenda ku Bush America joli netugenda ku Clinton netugenda ku Obama kati tuyina netujja ku Trump kati tuyina ani mukaaga fituli kuomu kyokka twagala mbo naffe tuve mu buwaavu apyo namwe munyumya mboozi zammwe basebale banyaba batulaba mwe najje busiro kubanga mutulaba mwami Kidduge tubeera naye ensonga ye tazitunulya ate ffe nga bwe tuziraba kukwatira ebyayita n'abigeraageranya ebiriwo gwe n'ofunamu ekyokuyigira yitaddamu ansa z'oyagala akuwa kiringanga bonaabuuza wataddewo ekidomola kyange n'akusongera olugalo kati gwalaba wasonze woolaga ekidomola kyoyagala wekiri ekibasi ekyo nga otakudzeemu kati naffe ye yenkola ye ffe abawangadde naye gwe tubadde naye ensonga oziwulidde ku kintu ky'okujaguza emyaka 43 gya terehesita n'ekintu ky'okujaguza kya kibiina ekipya ekya Patriotic ntegeddemu kimu bino ebigenda mu maaso byonna mwami Museveni abimanyi era abyagala bibeewo wabula ekibuuzo bannansi bitulekawa mukkirize mbasibulire wano tujja kuddamu omulundi omulala Mungu bw'anaaba ayagadde.